Nkuleetedde stories za mirundi ebiri. Nalabye akatambi ka planned dog g'amazima ne ntegeera nti yes abantu gye bali ne planned dog gye ziri. Kyokka ate we nagenzo scrollinga wansi awo ne ndaba omwana wano mu kibuga Kampala nga bagamba ddala Kampala si kibuga ky'abafala. Abaana ali mu kwekulula wansi n'ayeekulula wansi okubeera ng'anoonya ekikumi okulaga mbu mulema naye nga mu mazima ga Katonda omwana atambula. Stories ebbiri zenza okubeera nga nkuwa olunaku olwaleero. Sooka olaba esayidi emu ng'omuntu akwata ebizigo eby'ebbeeyi n'akwata lotions ez'ebbeeyi n'agenda mu supermarket n'agula akanyama asobole okubeera nga aliisa planned dog ye. Naye ate nga ne sayidi endala embeera omwana nammala kwefuula mulema okusobola okubeera ng'afuna ekyokulya. Ate saagala mu kitwale bubi ensi bwetyo bweri ate bweribeera tewaliwo kigenda kukyuka. Omwavu alina okubeera mu nsi nga mulimu n'omugagga, ng'omulwadde walina okubeera mu nsi nga mulimu n'omulamu. Ng'eno babeera nga bagenda kubeera nga banjula ng'eno waliwo abali mu kubeera abagenda okuziika. So ensi bwetyo Katonda bwe yagikola. Ndowooza tutandikirewa. Ndowooza katandike n'omwana mulenzi akatambi kaneeno ka mwana wali mu kibuga Kampala neera amazima ga Katonda tekikulema kubeera nga weewuunya. Omwana ndowooza omuntu yamukutte katambi yamufollowinze ng'amumanyi oba ng'amanyi enkola gy'akolamu. Atambula bw'atyo yeekulula nga w'omulaba ne yeekulula n'okwatibwa ekisa n'ogamba omwana ono omulenzi bambi ali mu kubeera nga yeekulula omulema ateesobola bambi kamuteeremu ekikumi bambi kamuteeremu ebibiri bambi kamuteeremu ebitaano kamugulireyo ekyokunywa naye nga kweyiiya embeera weetabuka n'obwongo nabwo bucyankaana. Obwongo bwe bucyankaana nga bukuleetera ekyokuyiiya nga naawe otandika okweyiiya. Naye ng'amazima ga Katonda omwana atambula naye ng'engeri gye yeekululamu waleeri omulaba mu katambi tosobola kikkiriza nti omwana atambula. Ebyo nno ebiremesa abantu abamu okubeera nga bayamba naddala abantu b'oku street. Olina omusanga gamanze kikafuuwe newe ndaba oli omulema nga sisobola kuwa muntu waako street ssente zange. Ate ngenda ne nkolamu kino ate oba nkolamu kino eno naye bo nga tebawera ddala abantu ba ku street oba abantu abasabiriza ssente. Buli omu abeera n'ensonga ye. Then oluvannyuma kankuteereko planned dog eno. Bannange planned dog yakimazeeko. Esula mu buliri obulungi naawe abamu abali mu kulaba story eno bwe mutasulamu erya bulungi abamu ne equipments ze bakozesa okubeera nga bafumba emmere y'embwa ewammwe temuzirinaayo. Kwegamba sabbuuni gwenaaba abamu tunaaba na ku sabbuuni ayoze owa bbulu oyo owa white naye ye erina shampoo erina kaneene erina kano enaaba ebikanga bya mirundi ena. Ebyangwe omuntu omu waneeno mu ggwanga erya Uganda alina ekyangwe kimu ekitamala kuyulika ne kiggwawo n'abeera nga takyasobola kikwata mu mukono tafuna kyangwe kirala. Naye ng'embwa yo erina brushes ez'enjawulo erina ebyangwe eby'enjawulo byonna. Kwegamba ensi yo bwetyo bw'erina okubeera. Akatambi kankakuwa okuva gye katandikira paka gye kagwera nawe osobola okubeera ng'okerabirako.